Obwakabaka obwa Buganda nga bukulembeddwamu Omulangira David Kintu Wasajja busiimye gavumenti ya kuno olw'okutuukiriza eky'okubaddiza ebimu ku bintu byabwe ebizze bibanjibwa okumala akaseera akawanvu. Omulangira David Kintu Wasajja okwogera bino asinzidde ku kaddiizo ly'eggwanga erya Uganda ku mukolo minisita w'obulambuzi Honorable Tom Butime ng'ali wamu ne minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi ng'abakwasa emmotoka eya Ssekabaka Muteesa owookubiri ey'ekika kya Rolls Royce. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti eya wakati wamu ne gavumenti ey'Emmengo nga mu bano mwe mbadde Omulangira David Kintu Wasajja wamu ne minisita wa Kabaka ow'amawulire era nga ye mwogezi w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Noah Kiyimba kw'ossa n'abalala. Bw'abadde abakwasa emmotoka eno, minisita Butime awadde ebimu ku byafaayo by'emmotoka eno ekika kya Rolls Royce era nga yaggyibwa mu State House Entebbe mu mwaka ogwa 2013 n'eterekebwa mu kifo kino ng'ekyobulambuzi. Rolls Royce, bought in 1964 by the government of Uganda, was used by the first president of the Republic of Uganda, Muteesa II. Ono era ayongeddeko n'annyonnyola ensonga lwaki baasalawo emmotoka eno ogitereka mu kifo kino ng'agamba baali bagendereddemu okulaba nga baali bakulembeddeko eggwanga Uganda emmotoka zaabwe zonna zikumibwa mu kifo kimu ng'ekyobulambuzi. Preserved as a heritage. That's why it finds itself here, because this is the official residence of all vintage museum materials, isn't it, and items here in Uganda. Ye minisita Kiwanda Suubi asabye Obwakabaka obwa Buganda okukuumira emmotoka eno mu kifo ekirungi n'okukkiriza abalambuzi okugirambulako kubanga kyabulambuzi ky'amaanyi mu ggwanga. Nti weeneebeera abantu basobole okuba nti basobola okugiraba abantu ba bulijjo, abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda obuli abandi agadde okulaba ku mmotoka ya first president. Ono era asuubizza Obuganda okukolaganya wamu nabo era nga wakusindika abalambuzi bangi nnyo okujja okulambula emmotoka eno era nga bw'aki atunnyonnyodde emitendera egiyitiddwamu okutuusa gavumenti we bakwasizza emmotoka eno. Pulezidenti bwe yatuleetera ekiteeso ekyo mu kabinenti ne tukikiriziganyako ntugamba weewaawo emmotoka eno tugizeeyo tugidonating tugiwe Obwakabaka. Y'Omulangira David Kintu Wasajja mu kwogera kwe asimye gavumenti okukozesa obwesimbu n'etuukiriza ekyateesebwako okubaddiza emmotoka ky'agamba nti emmotoka eno nkulu nnyo eri olulyo olulangira n'Obwakabaka obwa Buganda. Kino kye kimu ku ebyo bibadde biruma Buganda era ebikomyewo n'emitima gy'Abaganda okutereera obulungi. Ono agumizza Obuganda nti ng'Obwakabaka nga buyita mu kuteesaganya ne gavumenti eya wakati bakugenda mu maaso n'okuzza ebintu byabwe ebibanjibwa mu gavumenti eya wakati. Era nga nkakasa nti n'ebyo byonna ebikyaliyo mu gavumenti ebya Buganda era bijja kudda mu mikono gye gimu kuteesaganya kuwuliziganya. Oluvannyuma emmotoka eno eggiddwawo n'etwalibwa mu lubiri lwa Ssaabasajja Emmengo gy'egenda okukuumibwa ng'ekyobulambuzi eri Obuganda.